kugayaza road okwo waliwo ebifo ebitavaamu ko bubenji mumukanya kulabanga kifo awukattiro mumulowooza mumubirabanga byansi ya mubiri wabaawo ekiriwo ekitta abantu kati we nali awo nzika amadaala 3 limu 23 sinti mawanvu nnyo nti okkaeri mu kinnya no gakumpimpi geerinaanaganye okuva ku nsi paka Magombe madaala 3 gokka era bangi kyankyogerako baagalaba nzirayo wali omuwala ono omwana omuto yali ambadde kagundi kaali ka musalankwawa n'empale n'akapale yali ava ku ssomero bwe yali ava ku ssomero ekyewunyisa kye kino taata baamukwata abasajja abaakola oluguudo lwa Gayaaza ebiseera biri saddaaka zaalinga nnyingi ebiseera ebyo nga basaddaakira oluguudo baamukwata ne basima ekinnya emabbali w'oluguudo ne tractor ne bamuteekamu n'omufaliso gwe n'akadomola ne bamusiba akandooya yantwala omwala ono yantwalira ddala we baamuteeka naŋŋamba njagala bwenkanya ng'akaaba nasula mu kaddeeka ka wansi kubuzi nali munene nga saagala nga tebanzikiriza kwebaka waggulu nti nali okusooka kamenye kanoogwira kasobola okumenyeka n'oyitawo n'ogwira banno ne bavira so nga nsule no wansi ekyewunyisa kye kino yes ekyewunyisa kye kino mbanzi nali mu pule nga nalandawo ya munda mba ndi mu kuyingira bwe nti akatanda nnyingiza omutwe mu bbanga lyali lya ddakiika nga 2 omukazi gyenva mu ddiiro okujja ebitabo omukazi n'ava mu ddiiro ng'atambula n'ajja wano wendi mu bbanga ttono amaanyi ne gansitula ne ganeebasa ku kitanda yes ng'omutwe gumutunuulidde bwe nti omukyala kyava ngamba Ronnie tukimanyi ogenda kuba musajja w'amaanyi mu nsi naye weegatte ne muwala wange wuuyo mu bbanga ttono ne wavaayo mu ddiiro gye mbadde obwedda ng'olyoweka ndi bwomu nze yagaddewo n'ennyumba nakebedde ne wansi w'ebitanda nayo yonna tewali muntu omukyala yalina enviiri nga zikoma muno ate enviiri ezo abakyala bazisiba nnyo bw'olaba omusambwe gwe bayita Jezebeli oguli mu fashion enviiri ze gusiba gukyusa fashions ne fashions abaana ziba zitrending nga gugiramu kitegeeza gusaasaanya obwononefu bwe gutyo mu bbanga ttono omwana yeebaka mu bbanga nga mulaba n'amaaso gange seebase ndaba n'amaaso omuwala yeebaka mu bbanga bw'ati ndi mu nnyumba bw'omu banfudde ng'ekisiru mu bbanga ttono ŋŋenda okuwulira amaanyi gajja ne gasika empale eno gye nali nyambadde pule ne gagijjamu neddeeri amangu ago andawiya ne baginzijamu nosigala bute nga sirina maanyi geerwanako kati process eno na maama bali mu kkubo bajja kati ntandika empale bagijjamu omubiri gwange gwali tegufunctioninga mu kaseera ako ne banyambaza okwaka bulungi nnyo mu bbanga ttono yali bwenti ne banfuula amaanyi nga ganfula nga ndaba n'amaaso naye nga sirina kyakkola obadde ki olwaleero taata tutambula ne 666 abantu bazirina eri omuntu ng'agirina esebo bangi ebeera wa ku mukono oba wonna weeyaga ku mukono ogwa ddyo ne mu kyenyi bangi abakyala abeeyerusa babitadde n'embizigo yakyeyo 666 ekabonero akalaga obwannannyini sitaani ali mu kulamba bantu be nga ne bwoneenenya tegenda kusonyibwa n'okweyerusa kutwalayo amazima ga Katonda mu ggulu kubanga okyusa ekifaananyi kyoli. Export TV to the world. Buli gyokoma okwogera bujje nkoma okubeera kyaliiwo nga twogerezeganya Katonda yateekawo embeera ey'okutandika okubeera mukwano gwange na creatingawo embeera nti nsobole okukakinga eddoboozi lye nti bw'aba ayogedde nga nsobola otegeera nti ayogedde ne sitaani kubanga yali atandise okunnumba olwo atandika okunnumba sitaani mba ndi mu nnyumba nali mu senior 6 nsoma
olunaku olwo nakomawo nga batugambye madamu waffe era akola art yali atusomesa art nali nakola art natugamba tudesigninge kalenda ng'eriko omutwe gugamba wildlife kati ng'olina okukuba ebisolo no designinga bulungi ekyewunyisa kye kino taata nakuba ebisolo ne designinga bulungi nabikubira ku ssomero bwe nadde waka nga nina kukwata langi nsiige kati bamaama ne baganda bange biseera ebyo maama twali bayawukana ne taata mabega ddala kati mu kiseera ekyo twali tubeera ne maama waffe akwata baganda bange abatwala ewantu ewamu gye baali bagendako okwo nga bonyumyamu n'emikwano gyabwe sawa zaali 2 za kiro ettaala bwe ziri amasannyalaze gaaka mu nnyumba twalina eddiiro kisenge stowa n'ekiyigo kati nkwata omuceere nfumba omuceere akatamu k'omuceere mba nkafumba ntandika okuwulira mu nnyumba bagenda n'ekisumuluzo bbo kati nga nziga ekufulu bagiteeka bweru ze nga nzigalirawo munda neggalidde ndi mu nnyumba ntandika okuwulira mu nnyumba mulimu omuntu nga mpulira omuntu okubeerawo kw'omuntu mu nnyumba yaffe nga mpulira atambula mu nnyumba kyemba nfumba emmere wali kyemba nziruke mu ddiiro ningiza wansi w'entebe ningiza mu sideboard ngenda okukebera nga yonna tewali muntu ngenda wansi w'ebitanda teri muntu twasulanga ku buddeeka nenkebera nenninya waggulu akaddako n'akawansi nga tewali muntu nenzeyo nenfumba emmere bwe namala okugigiisa nentekako kyayi neŋŋenda nensiga langi ebintu byange bwe namaliza obisiga nembiteeka ku mmeeza nembirekaawo naye nga mu nnyumba mpuliramu okubeerawo kw'omuntu muli okisensinga okubeerawo kw'omuntu nga bonoga nti ekintu kikonye wano owulira ng'omuntu asala adde eno kati bwe namala nenfuna emmere yange nensabaawo nendyako najjula ku mmere kozi gye twali tulina okulya ekyeggulo nendya nenkwata ebitabo byange nembiteeka mu nsawo neneebaka kati mba ngenda okuyingira obuliri bwe nti neebake nasula mu kaddeeka ka wansi kubuzi nali munene nga saagala nga tebanzikiriza kwebaka waggulu nti nali okusooka kamenye kanoogwira kasobola okumenyeka nooyitawo noogwira banno ne bafira so kati nga nsule no wansi ekyewunyisa kyekino yes mbwe ekyewunyisa kyekino mbanzi nali mu pule nga nnalandawo ya munda mba ndi mu kuyingira bwe nti akatanda nnyingiza omutwe mu bbanga lyali lya ddakiika nga 2 omukazi gyenva mu ddiiro okujja ebitabo omukazi n'ava mu ddiiro ng'atambula n'ajja wano wendi mu bbanga ttono amaanyi ne gansitula ne ganeebasa ku kitanda yes ng'omutwe gumutunuulidde bwe nti omukyala kyava ngamba Ronnie tukimanyi ogenda kuba musajja w'amaanyi mu nsi naye weegatte ne muwala wange wuuyo mu bbanga ttono ne wavaayo mu ddiiro gye mbadde obwedda ng'olyoweka ndi bwomu nze yagaddewo n'ennyumba nakebedde ne wansi w'ebitanda naye yonna tewali muntu omukyala yalina enviiri nga zikoma muno ate enviiri ezo abakyala bazisiba nnyo bw'olaba omusambwe gwe bayita Jezeberi oguli mu fashion enviiri ze gusiba gukyusa fashions ne fashions abaana ziba zitrendinga gugiramu kitegeeza gusaasaanya obwononefu bwe gutyo kati kyewunyisa kyekino taata ntambula ndi ku buliri sorry mba ndi ku buliri ntunula bwe nti omukyala antunuulira aŋŋamba ogenda kubeera w'amaanyi mu nsi naye weegatte ne muwala wange boneegatta naye ogenda kuba tokwatwako mu bbanga ttono mu ddiiro wavaayo omwana ow'obuwala omulala ono maama we omuwala ajja bw'atuuka wano mu maaso omuwala ono omuwala ng'afaanana maama we maama nzijukira buli we njogera ekintu kino nziramu ekifaananyi ne kidda maama yali mukyala mweru nga mulungi nnyo ayambadde gundi z'abakyala bazidde butopu obwa white nga bwamusalankwawa nga ka white eno wansi katengi katengi mwalimu yellow green red nga byetobese n'omwana ng'ayambadde katengi konna nga naye kamusalankwawa mu bbanga ttono omwana yeebaka mu bbanga nga mulaba n'amaaso gange seebase
seeba sendaba n'amaaso omuwala yeebaka mu bbanga bw'ati ndi mu nnyumba bw'omu banfudde ng'ekisiru nga bwe naba naalaba ebintu nga bw'oba onolaba ebintu obanga zolo yes naye ngo kino omukono gukutte eno ku kitanda eno wano neesigamye wano nga ntunula bwe nti aninga kisirusiru ngenda okulaba omwana omuwala nga yeebaka mu bbanga bw'ati bwe yeebaka mu bbanga nakka wansi w'ekitanda wansi wa deeka eno gyensulako bwe yakka n'abeerayo mu bbanga ttono ngenda okuwulira amaanyi gajja ne gasika empale eno gye nali nyambadde pule ne gagijjamu neddeeri amangu ago andawiya ne baginzijamu nga sirina maanyi geerwanako kati process eno yo na maama bali mu kkubo bajja kati ntandika empale bagijjamu omubiri gwange gwali tegufunctioninga mu kaseera ako ne banyambaza okwaka bulungi nnyo mu bbanga tono yali bwenti ne banfuula amaanyi nga ganfuula nga ndaba n'amaaso naye nga sirina kyakukola obadde ki byannaku lwakuba gwoseka naye kankusabireko no mbadde nsaba Katonda akubikkulire ku nsi y'omwoyo etiisa naye enyuma kakati ekyewunyisa kyekino taata banvuunise mba banvuunika olwo bamaama bakomeyewo bayingira naye sibawulira nze sibawulira nti bakomyewo ndi yes omusambwa kyeguva kuŋŋamba weegatte naye omuwala n'ayita mu buti buli obuli wansi obw'ekitanda n'ayita mu mufaliso ne yeebaka mu maaso wano waggulu nga mwebaseeko kungulu bwe ndi mu process eyo kyeva ŋŋamba sijja kwegatta naye eddoboozi nga balikutte nga bona okwata akasaanikira n'obikka ku kacupa nga tokasanikiddeko n'obikkako bubisi nga okola bwoti amazzi tegajja oba ogabiseeko bubisi kati nange bwekiro bwe kyali nempulya nga eddoboozi bali biseeko akasaanikira ijja kwegatta bwentyo nayogera emirundi esatu olwo bamaama batandika okuwulya nti mu nnyumba mulimu ekitali kituufu kubanga maama yali andaba n'obulamu bwange yali abulaba na biki byonna ebyambangako nga ndi muto na biki ekyewunyisa kyekino omusambwa ne guŋŋamba nayogera emirundi esatu mu linnya lya Yesu sigenda kwegatta naawe mu linnya lya Yesu sigenda kwegatta naawe ogwokusatu ne bankasuka ne bankuba deeka akawaggulu nengwa omukazi omusambwa guli ne gubuuka omukazi ne gunkwatambula go ne guntuga ne gugamba kati katukujjewo kati ogenda tufuukira ekizibu ne gunkwata ne bantuga nga bw'obeera wano mu bulamu obwa bulijjo omuntu nga bwe bamutuganga mu bulamu obwa bulijjo nga byenkolera ddala byennyini yes kati bana bamaama bajja mama ayingira ekisenge bali eri mu kinaabiro anaabeko bano bali wano mu sitowa abaganda bange awulira oluyoga najja andaba nga ndi bwerere nga bwe nazaliwa kati mwana wa senior 6 bakusanga mu mbeera eyo nantunuulira namanya nti numbiddwa bankutte nenwana nga bwensamba akatanda nemuga tujja kunzita nenwana ngo emisambwa jinguddeko ebiri maama n'omwana katukujjewo togenda tufuukira buzibu ne bantuga mama nakwata ku mutwe natandika okusaba nayita emmeme yange amugamba omwoyo gw'omwana wange gukomewo omwoyo gwe gukomewo komawo mubiri gwo ng'amanyi nali banzita nga bantwala nga bansiba bantwala nga omukasi kyasa siguyulira mpuliro kutwaza gaana kwesa mpiki ekyewunyisa kyekino taata maama ne bantaasa ne gubula nentandika nga ntuyanye nga abaavaawa ne bansabira ne banziza mu buliri nengwamu naddamu okwebaka nga n'emisana bwantuma akambe nti genda mu nnyumba oleeta akambe nzigulawo olujju luno olusooka nekkate nenjiwanika mu bbanga nesooka ningiza tebankwatirayo cause
natuka ku kiseera nga buli wemba mu kafonga ndi bwomu nga mpulira okubeerawo kw'ekintu ekijja nga nina kudduka okubeera mbali abantu abangi yes nga sobola kubeera mu kifo zeka ate n'okubeera mu kifo ekyekizikiza nga ne bw'aba ntumye kiro nina okutambula n'omuntu nga sijja tambula bwomu ng'oluusi empewo ejja nekugwako nga yamaanyi ng'ennyogoga nga yamaanyi nejja nekugwako notya etekawo embeera so bintu bingi bye natandika okulaba natandika okusanga ng'abantu olwa tuli wano taata emyoyo egiri wano miyitirivu togiraba ogiraba nsobola okugamba nti njiraba emyoyo egiri wano mingi abafu tutambula nabo bali wano okimanyi nti ku kkubo obubenje bwe bugwa omuntu n'afiirawo omwoyo gwe gusigalaawo era mu magombe abeera mu magombe mu kkomera ng'eryo lyekkomera mwe bamutadde yes naye aba alina obusobozi obutambula kyovola tubaloota ate buli muntu yenna aloota omufu taata tagenda kufuna ssente tagenda kukulaakulana byakola birina kufa kubanga amagombe buli woogendayo bwogenda kati kankubuleko kino kiri of recent nakakiraba banzijje mu mubiri ne bantwala bwe bantwala ngenda okulaba nga ndi mu nsi ey'eddungu eri Saudi Arabia omwoyo nga gye bagututte nga ndi mu ddungu mu bbanga ttono ngenda okulaba amagye g'Abamerika aba Saudi Arabia baani bonna bonna abafiira mu kyondo ekyo ekyabwalabu nga bali mu kutambula bakutte emmundu nga bambadde ebyambalo byabwe by'amagye nga bagamba sebo gw'olina omukisa ogenda kuddayo ku nsi bakumanya nti gw'ogenda kuddayo ku nsi ne bagamba gw'olina omukisa ogw'okuddayo ku nsi naye tukwegayiridde tugambire katuwulira kitegeeza bw'obeera mu magombe Katonda aba takyakuwulira era kyova ngamba abantu nti weetereeze wano ku nsi tereeza tuleme kukubira ndulu wali mbusimanyi ogenze tuleme kukwogerako bigambo birungi nga amazima ga Katonda nga togenze abasajja bangi nga bakaaba amaziga in fact bwe nzijukira ekintu ekyo nange nkaaba amagombe gacunya muganda wange ekisooka bakwambaza okubeera nga ofiiringa okuba oli lonely tulina serebu omu ali wano Uganda yafa mumumanyi bwe yafa nakka amadaala 3 ne musanga tetumumanyi kuba tomutugambye era sijja mubagamba saagala ku fendinga famire zaabwe atambula buli wonna we yagenda ng'agendawo namulabako ku gundi y'Entebbe ku biiki Entebbe ng'agenda buli bonna bakyaliibe waliwo n'omuyimbi omulala omuyimbi oyo yagendayo ku nnyumba ye n'amuyita n'amugamba eno waliyo obulumi naye nga nze mulaba ate nga ye tandaba kati waliwo Katonda banzikiriza nembalabirako okugeza nina omuwala yafa yali eyo ku kyaki yaffe yasabirayo okwo edda ne namusinkana olunaku lumu nga ngenda ku kyaki yali mu mbeera nga mulwadde omuwala yali mulwadde naye mu process eyo y'okulwala maama we n'amulumba yalwala kana akawuka maama we n'amugamba nze yabukuleetera omwana ekyo ne kimuluma ne kimutta bwe yafa musisinkana naŋŋamba Roni ne mugamba ontegedde otya naŋŋamba nkubuulire nina obulumi mbonyeebonye ku nsi neeno mbonaabona n'akaaba amaziga naŋŋamba nkubuulire amazima eno waliyo ennaku waliyo okubonaabona waliyo okukaaba amaziga naŋŋamba singa natambula nga bwe nina otambula ku nsi singa nerekereza ebimu n'entambula tubibagamba bino mbirabye olw'ensonga abantu omukazi oyo ali eyo n'omusajja ali eyo amaaso ge aleme gatunuuliza nsi ensi eyina obudde bwayo buli omu kankubulireko kino buli muntu yenna atambula mu bulamu buno nga buli mulamu olina ka time banga kiri osigaza ku nsi kakutambulirako esebo buli muntu abulayo ki 9% abulayo ki gundi percent 5% buli muntu yenna kakutambulirako era mukama bwakulaga emyaka gyosigaza oyinza okutya gwe kenyini n'otunda buli kamu koolina n'olya n'ofa n'ogenda kati tuvola bakitukwese kitegeera taata nze nkimanyi sina myaka mingi ku nsi ekijjo ogimanyi sina myaka mingi omanye emyaka gy'onaafiira sirina myaka mingi nkizeemu n'emyaka gye nnina gyakwogera bino byenjogera abantu bazuukuke abantu bagolokoke sitaani tuli naye direct ku nsi
Sitaani yavudde mu kwekweka mu Magombe yavudde yayina amaanyi ndaba omusota olunaku lumu nnyimiridde ndi mu kusaba ngenda okulaba ekifaananyi nga kyekubawo nga kinene screen bwe mba naalaba ekintu owulira waliwo amasannyalaze agakwegattako ngenda okulaba nga nkonektinze ku nsi etalabika nga waliwo ekifaananyi ekinene kyekubyewo nga TV ngenda okulaba omusota nga guli mu ddungu nga guva mu kinnya nga gulina ebigere n'emikono nga tegulina maanyi eddoboozi ne liŋŋamba loni omusota ogwo gulabe nengwetegereza neŋŋamba omusota ogwo ye Sitaani tayina maanyi naye amaanyi agenda gafunira ku nsi naŋŋamba bw'ati obubenje bugenda kweyongera tunulya lipooti ya poliisi ekiŋŋamba omwaka gutandika lipooti ya poliisi nti wiiki emu obubenje obugwa mu wiiki emu businga omwaka ogwaggwa nti akolekitinga musaayi n'emyoyo emyoyo agikozesa ki kulwana agituma ku missions agikuŋŋaanyiza mingi olwaleero taata tutambula ne 666 abantu bazirina eri omuntu ng'agirina esebo bangi ebeera wa ku mukono oba wonna weeyagala ku mukono ogwa ddyo ne mu kyenyi bangi abakyala abeeyerusa babitadde n'embizigo yaki eyo 666 ekabonero akalaga obwannannyini Sitaani ali mu kulamba abantu be nga ne bwoneenenya tegenda kusonyiibwa n'okweyerusa kukutwalayo amazima ga Katonda mu ggulu kubanga okyusa ekifaananyi kyoli ate awe pesa nga emmeeza eyo gyonyenyeza nga kuliko ebyokunywa ebyebbeeyi okweyerusa no sikiinaako buzibu kasi omuntu atereera bagenda nyiiga bangi banyiige wakati ababyesiga bangi n'ababikola anti kyekugambye nti Jezeberi omusambwa guno ogutula mu mazzi ogusaasaanya obwonoonefu oguli ne mu vidiyo z'abamu mulaba kawala kuzina nga musambwa kali mu vidiyo nali mu saaluuni emu mala okusala enviiri luna oluyimba abayimbi ba wano Uganda bali mu namba bwe batyo ndaba nga bayimbye bulungi nga oluyimba nga lulungi si kirungi omuntu yenna naddala nga mulokole okuwulira ennyimba z'ensi ennyimba z'ensi ze ziriwa kuba kaakati ne Katonda yatonda omukwano oli bw'ayimba ku mukwano Katonda gwe yatonda ddi enjawulo nti luno ayimbye lwansi luno ayimbye ku kintu Katonda kyatonda enjawulo y'ennyimba amafuta agalufugirako abantu bayimba ennyimba n'akwata kasidi nga tannakafulumya n'akatwala mu ssabu kiringanga okulyalya si kituufu okulya buli w'osanze abantu basuza ennyama mu ttooyi enswera ne zigigendako n'agamba nga ensobera bwe zeetoolodde ennyama eno bakasitoma bwe batwe balina okujja omukyala bamukuba n'empi nga tulaba kwata akadomola n'anaaba amazzi ne gakola supu abatakisi nga tebavaawo nga bapaakinga okuvaawa nawa baliraawo emmere so ebiro bye twayingiramu byakwegendereza mbadde tuli ku nsi ya mwoyo olulala covid atandika ndi mu kayumba kange we nabeeranga we napangisa mba ndi awo omwoyo gwange bagujja mu mubiri bagutwala nzika amadaala 3 kugayaza loodi okwo waliwo ebifo ebitavaamu ko bubenje mumukanya kulabanga kifo awukattiro mwe mulowooza mwe mubirabanga byansi ya mubiri wabaawo ekiriwo ekitta abantu kati we nali awo nzika amadaala 3 limu 2 3 sinti mawanvu nnyo nti okkaeri mu kinnya no gakumpimpi geerinaanaganye okuva ku nsi paka Magombe madaala 3 gokka era bangi kukyankyogerako bagalaba bangi bagalabye naye galaba ojja galaba njagala oyagala kasamba nga nzira wansi walezi saka omusumba okola ebintu byabigenda Amagombe ne gagamba oyo twamwesunga dda Amagombe galina emikono Amagombe galina emikono Amagombe galina omumwa abadde otunyumiza kuno olwosembye okuddayo wanene kati nalaba nzikirira amadaala 3 benakirira amadaala 3 covid eyo yasooka nzikirira amadaala 3 ekyabawo kyekino ngenda okulaba nga ntambulira ku luguudo lwa Gayaza Road olwo mu nsi y'omwoyo nsanga omwana omuwala
yali mu Lugwala nga mpita bulijjo bwemba mpita ku luguudo olwo bulijjo abadde nga atambulira ku mmotoka zemba ndimu ne piki mubuliwo mu nsi eya bulijjo nga simulaba naye bwe nakiraba mu nsi ey'omwoyo nga bulijjo antambulirako kubanga ensi y'omwoyo terimba teri kulimba kyewakola oba wakikola nembooko zifunirawo embooko ziba z'ekyo kyenyini kyewakola kagwirawo kale kyewunyisa ekyo kino taata neneeraba nga bulijjo atambulira ku mmotoka mwentambulira nga jjagigoba nga mpita sebo kino experience nagifunako oko nemabegako awo nali nva mu kibuga ndi mu baasi ntambula nzire gayaza eddoboozi ly'omwana nelimpita nemmanya nti waliwo abafaawo waliwo omwana eyasaddaakibwawo oba yafa akabenjo nenawulira eddoboozi lye kyewunyisa kyekino nzirayo wali omuwala ono omwana omuto yali ayambadde kagundi kaali ka musalankwawa n'empale n'akapale yali ava ku ssomero bwe yali ava ku ssomero ekyewunyisa kyekino taata bamukwata abasajja abakola oluguudo lwa Gayaza ebiseera biri saddaaka zaalinga nnyingi ebiseera ebyo nga basaddaakira oluguudo bamukwata ne basima ekinnya emabbali w'oluguudo ne trakita ne bamuteekamu n'omufaliso gwe n'akadomola ne bamusiba akandooya yantwala omuwala ono yantwalira ddala we bamuteeka naŋŋamba njagala bwenkanya ng'akaaba emyoyo mingi giri mu nsi y'omwoyo gikaaba olw'abaagitta n'abaagisaddakamu abasaddaka abaana mu bizimbe omwoyo gwe ojja musangayo gyali akulinze kyebayita nti omusaayi gw'oyo baleka manye ate ndi taata wasobola okukola ekintu abantu bangi baliyo babonaabona naye nga taata yakikola eyavaawo taliiwo naye ng'omusaayi gw'abantu beyasaddaaka guli buli woyagala ofuna omulimu guyimirirawo buli oyagala okufuna connection guyimirirawo ne gulemesa naawe oleme kufuna omuwala ono atuuka ate okukutwala awo bamuziika ntambula musanga aŋŋamba ssebo njagala bwenkanya ulya bwaŋŋamba njagala bwenkanya antwala mu kafo kali we bamuteeka ŋŋenda okulaba ebyabaawo byonna mu kaseera ako ŋambiraba n'amaaso abasajja baalina trakita ne basima ekinnya nga ndaba ekikolwa mu nsi y'omwoyo kyewakola kiri live nga bwogamba nti tuli wano balikodinga obutambi kati bwe naddeeka nsobola okweraba kati ne wali ogenda nabyo ate oweeraba nga bwe wabikola tosobola kwegaana esebo ŋŋenda okulaba nga basima bakwata omwana omuwala ono bamusiba akandooya n'omufaliso gwe yayina n'emiguwa emikono gino ne bagiteeka eno n'ebigere ne babiwanika eno ne babisibira mu mikono ng'akafuba keerezeyo kati omwana omuto omwana nga wa P5 P6 ne bamukwata ne bamuleegayo bati emikono nga mireege bamutta bubi nnyo kugayaza loodi okwo we bamuteekayo munda ne bayiwako enkokoto nga mulamu neŋŋamba njagala bwenkanya kati ŋŋenda okulaba omuwala ono mu nsi y'omwoyo eri nga obubenje obuzze bubaawo ateekayo ekigere n'agamba lwaki mutambulira ku nguudo mwe bateeka omusaayi gwange nga omuzimu munyiivu gugamba lwaki mutambulira ku luguudo we baayiwa omusaayi gwange era nga abadde akola obubenje multiple accidents nga zigwa nga yabikola era nga n'abantu bafa nga yabikola nendaba emmotoka gye yasuula ng'ataddeyo buteesi kigere ne kikoonako gwovuga mmotoka n'olaba akabizi nga kasala ne kabula n'otomera abantu n'olaba nga oluguudo luvuddewo wana teruli eno n'otomera eno tobawulira abantu munalabye omukazi ng'asala n'atomera kyekyo giteekawo diversion kubanga twamanyira obulamu buno obw'ensi y'omubiri kati mu nsi y'omwoyo bakukonfusinga nobanga oba ndabye eki oba ndabye bakukonfusinga kubanga oli mu bulamu buno bwa mubiri kati ekyewunyisa kye kino tuba tutambula nvuddeyo eri ew'omuwala twali tugenda tuyisiŋŋanya n'omukyala yali munyarwanda ng'alina akagugu kaalina ne wali we yakateeka osajja olwaliyo basimbawo bino ebyuma baleeta ebyuma bino ebikola concrete bricks ebyo babireetawo ebiri naye ekyewunyisa kye kino taata omukazi ng'akola ekintu kimu akwata akagugu n'akateeka wali n'akajjawo n'akakwata najja ku kkubo n'alingiza eno n'alingiza eri kyakola
yakwatibwawo kyakola omukyalo oyo naye yali omukube basaddaaka ku luguudo. Lwaki ndaba bino? Omukyalo ono yasigala ekikolwa kye kyeyakola ng'afa kyasigala kiriwe kiri. Bamusanga awo ng'alinda mmotoka ng'atunula eno, bamusanga alinda mmotoka ne bamukwata ne bamutwala. Era bwe nfuna omukisa omukyala ampita n'aŋŋamba kirungi nkulabi, n'aŋŋamba twagala bwenkanya. Lwaki basaddaaka, lwaki batusaddaaka ku luguudo kwe mutambulira? Ni lwaki tebakwata abo ababasaddaaka? Ababasaddaaka bo bali bakola gundi. Kugambye bakitaffe bakola ebintu ne bagenda. Gwe n'obonaabona. Kiteza obagenda nnoonya obwenkanya paka. Nabuuza Mukama bwenkanya ki bw'oyagala abantu bano? Era kye nakola kwe kwenenya ku lw'abantu abo, nayimirira mu kituli ne ŋŋamba Mukama kituufu basaddaaka ku lw'oluguudo twenenya. Leka omusaayi gwa Yesu guguleyo omusaayi guno gwonna ogwayika. Nendagira emyoyo egyo nti muddeeyo mugende mu nsi gye mulina okubeera. Mugende mu nsi gye mulina okubeera. Olaba bw'onakuwala nobeera mu nnaku. Maama yafa, maama aba ajja omuyita oba omuyise. Kitegeera taata? Ze zimu ku poto ezibayita okuva mu nsi omwoyo ne bajja. Buli onakuwala ajja. Ennaku emusika gyali omwana wange abona. Kati kyakola engeri gya carrying eri amagombe tewali kiramu. Waliyo kufa. N'ebiryo byonna byakufa. Ekyewunyisa eri amagombe gy'obeera oba gy'aba abeera okufa kumutambulirako n'okufiirizibwa buli aloota okufa kumutambulira buli aloota omufu okufa kuba kuzze. Ekyewunyisa kye kino taata ndaba omukyalo ono nga akola ekintu kye kimu. Buli kaseera akwata akagugu ke n'akawumuza n'ama n'akajjawo n'ajja ku kkubo n'alingiza eno n'alingiza eri n'addayo. Kyakola n'omuwala oli atambula ku luguudo lwonna nga bw'ajja bw'alingiza mu kinyayo bamukola ki? Mwatambula nadda n'akozinga accidents. Kati emyoyo mingi giri ku kkubo, abafu bangi bali ku kkubo. Sobola abantu kintu ebikwatagana n'okufa temubitwala nga byakusaaga. Ne bano abavubuka mbuulira abavubuka abaffe abava mu bibuga ne mugenda mu byalo mulinnya ku malaalo g'abantu mugenda musimanya kuliko emiyembe gwayengera n'obuuka n'olinnya ku ddalo bajja kwambukiramu. Lwe muziika abafu bajja nabo ne baziika. Bwe mwabye olumbe abafu bajja ne babeerawo ku lumbe. Bwe mukira abalongo nabo bajja ne babaalula. Babaawo. Temubayita naye bye mukola bibayita. Ebikolwa bibayita. Babaawo. Nkugambye n'okugenda okuziika nze nsobola okugamba ninayo nakagenda emabega kaawo. Omukyalo omwe yazaala yali azaala yazaala maama wankyogere ntya mukyala w'omwami we yali afudde yajja mu kuziika. Ng'omulambo baguleese wali wetwali. Baguleese guva mu fino gundi naye nga waali yafadda. Abantu bangi batambula abantu bangi batambula olwaliro batambula n'abantu baabwe abaafa. Buli lwakutambulirako togenda kulaba mukisa. Atambula n'okufa n'amagombe gamubeerako. Nga bw'onooyingira ekyuma kya kasooli n'enkusanga ng'ofubutuka mu kyuma kya kasooli ngenda kugamba yadde toli waawo ekyuma gundi mumutunda muti akawunga mukatunda katya kasende meka ndowooza oli waawo kubanga ekyo beera ne covering ey'ensi eyo gy'oba olimu. Kati covering y'amagombe yeeyo taata. So abawala bano omuwala ono n'omukyalo oli omunyarwanda baabasaddakira kkubo. Kati kiringanga kino ebizimbe bingi buli kibuga nalaba ekizimbe kimu kiri mu kibuga awo kiwunya omusaayi. Bw'oba oli mu nsi ya mubiri eno tobitegeera era tobiraba oyinza obutabifuna naye mu nsi ey'omwoyo obitegeera. Kati gwe jojjova eno olumba ne bizinesi yo n'oteekawo omufu oli gwe basaddaaka abaana bangi babasaddaakidde embizimbe. Omufu oyo gwe basaddaaka atambula mu maduuka gonna temujja kukola. Era abakola saddaaka be bakola kubanga omusaayi guvaawo na musaayi. Naye ebintu bino abantu egyo wangalira bw'obagamba tebakuyita mulalu babitegeera. No, bangi abampisenga atategeera kubanga tebabitegeera. Wera bw'otegeera bulungi. Kyokwogera bye njogera oli asobola okubirabanga ebitategeerekeka. Naye enkya omuzungu agamba tomorrow enkya ajja biraba.
kubanga toyina bwe wala fetiyo entuuko yo toyina bw'ogyewala ojjabbira so gwe tobafaako balowooza nti oli oba balokole bwolokoka osiriwala gwe toloota ndoota bulungi olwo gy'oloota gy'oba ogenze olwoza oba ogenzeewa noloota ng'embizze eggoba ayagala kulumako kigere n'ozuuka nga maama nnyaba ekigere kyange nga wenna otuuyanye ng'owulira bubi olwoza obaawa eyo y'ensi ey'omwoyo gye twogerako ensi ey'omwoyo bagyetegekera togenda veeno nga teweeteeseteese ogenda kutandika kubonyaabonya baana bo baana baddaawo taata agambye simanye ekijja kye kyetaaga kukoola taata agambye simanye ebyo semiti gwe mwamuteekako yali tamala baddaawo babonebone abaana sente ng'abawa ebiragiro musimanya mumukyuse simanya bamuziika n'akakirita amazzi ganyi mugenda kubonya kubanga ogenda sigala wano mu magombe mbagambye amagombe gali ku nsi amagombe gali ku nsi wano taata gali ku nsi so nkubiriza abakazi n'abasajja mwenna ekkubo ly'okulitereeza ne Katonda kikulu okweyawulako ne Katonda kikulu ebiro bino bye tulimu byakutereeza nkolagana yaffe na Katonda tuve mu byekisirusiru okulowooza nti obulamu buli bwansi nsobola okukkirizira mu Katonda ng'era nkola byayagala byonna nkola sitaani byatayagala naye nga si subscribinga kwene enzikiriza mu ey'obulokole kati ngenda kukubuulira kankubuulireko kano olunaku lumu nalina embeera gye mpitamu ewaka era ndi mu senior 6 biri bimaze obbiraba byonna ntuuka ku leve egamba Mukama ne mugamba Mukama olwo muganda wange yali abeera mu kibuga ng'alina waakolera baamukwata baabakwatira mu mivuyo waliwo emivuyo egyaliwo ne bampita ne batuyita mujje famire y'omuvubuka ono twagala mujje twogere ne nga Mukama nze nkooye nga n'obulamu ewaka bubi yadde kankubulye sitaani yatubonyaabonya twabonaabona kyenyinza okukugamba ng'ayagala kutta kiri era abantu ababonaabona abamu ekibabonyaabonya kyalina kubeera kyekimubonyaabonya entuuko ze kyalina okubeera kyekimubonyaabonya abantu bonna abali mu makomera gonna g'owulira ekibasibya ensi ya mwoyo omala otuuka ye kati kino nakoze kyaki omala okutema omutwe kati oba namutidde ekibannange waliwo ekintu ekyanyambadde towulira abantu aka ekintu kyenyambadde ne mukuba eŋŋuumi naafa basiba muganda ogamba owulira okooye kati no bamusibye mpulira obulumi mu mutima nebye twali tuyitamu ewaka kati neŋŋenda nga waliwo ekkanisa gye twasabirangamu kakawungeezi naye nze yali agisabiramu n'abantu abalala kati ebiseera ebyo nali njagala n'omulimu nga njagala omulimu nga omanyi omuvubuka njagala omulimu kati bwe nagendanga ku lusozi olwo okusaba kwaliko ekkanisa ng'eba eruddeko omusubaayo mukwano gwange nakati mukwano gwange bwe twasabanga nga buli ajja ku gundi yaafuna buli ajja waliwo yajja nga ayagala mulimu ng'amaze emyaka takola enkera ne bamuyita nga ndaba ebintu nga bibabeerako waliwo yajja nga alina emunyenye nga mulabako obumunyenye bumutambulirako nemugamba omunyenye ne tubusabira ne bugenda ne bamukolera edduuka eddene n'atandika okukola nga sente abadde talina naye nga bbawo alina sente munene naye nga yali yamusuubiza okukola naye nga sente tamuwa capital kyewukisa kyekino taata nembeera mu bulamu obw'ennaku n'okulumwa nga bw'osabira abalala bo bafuna nga gwe tofuna ng'ewaka nembeera mbi naye olunaku lumu neekyawa neŋŋamba bwe twavangayo okusaba ffenna mu guruupu nze nenkomawo ewaka nenkolako byenkola nze naddangayo ku ssaawa emu ekiro naye nga wala tuyita mu nsiko neŋŋendanga neneeyala ettaka kanisa yali yattaka nga si nzimbe yonna simbikeko neneeyala mu ttaka ne mugamba nkooye ntwala oŋŋamba ŋŋenda kubeera kino oŋŋamba ŋŋenda kuweereza naye nkooye ntwala nengwa wansi nenkaaba nemuyita ne mugamba Mukama lwaki tontwala nkooye obulamu buno ekiro bandi ewaka ekiro neebase ngenda okuwulya amanyi nze njawula omwoyo w'ebirooto okuloota n'okwolesebwa ngenda okulaba nga ntandika okwolesebwa nga neeraba neebase mu bbanga ttono omwoyo nga bagusikamu nga guyitayo mu lugi luli lwe nagambye neekanga
saasire nekanga taata nekanga nina ekifo mwendi ekifo kye nalimu nga waggulu tuli waggulu ekifo kiri waggulu awo buli ali wano buli atulaba ajja kukiraba kiri waggulu awo kuliko akawuzi kali kenkana n'akawuzi ak'olugoye oba kawuzi kigenyeza okulaga akawuzi k'olugoye ak'empiso ke bateeka mu mpiso kalaba bwe kenkanankana nga tukayimiriddeko nga tuli bangi nga kuliko Abachina abaddugavu abeeru nga tuyimiridde naye buli muntu ayimiridde kaguwa ako katono wansi wa kaguwa eno wansi waliyo ekiwonko olabayo wansi wala waliyo ekiwonko kye nalaba nti bayita amagombe gali ge madde njogerako waliyo abantu nga waliwo abantu bali mu kagrupu bakaaba mukama tusaasire mukama tusonyiwe bakaaba nga bejjusa abaliyo bakaaba bejjusa ekyo kino taata akaguwa kano mutambula straight maaso g'akaguwa eri waliyo ekintu kiriwo ekiti eno waliwo akaguwa akasalamu kano kaguwa ne waliwo akakasalamu nga waliwo microphone eno waliwo akasalamu akaguwa nga bonna bwe bimu kati saidi zeeno waliyo omusajja talabika naye olaba ekyambalo kyayambadde kati ayimiridde munene ayimiridde bwona ofojja mulaba saidi zeeno waliyo oguntu gulinga gutamu oguntu ogwo wansi waliyo enku waliyo omuliro gwako kamala obukamazi simanyi nabaani bagusensaamu biri mu bbanga awo ojja biraba nentambulira kaguwako naye abasajja n'abakazi bangi abatatuuka ku kitamu kiri bagwayo bugwi weesalira omusango nogana nayo noona eno gye ngwanidde okubeera kati gwe okutambula n'otuuka ku kiseppi kikiri ekintu ekiringa ekitamu kiri Bayibuli ina kyegamba nti buli muntu n'ebikolwa bye birigezesebwa mu muliro birisibwa mu muliro kitegeeza kino kye nalaba ntuuka wonze waliwo omusajja gwenzijukira yali musajja mu China yali munene ne kaguwako buli muntu yenna weekanga okutta akagugu akasawo katono kalinga kagugu weesanga okakutte wano abamu bakasitula wano nenze akange nakayina wano akagugu kano buli lunaku lwokera okuzaalibwa waliwo bamalayika abajja abasitaani n'abakatonda abawandiika ebikolwa byo paka lwova mu nsi babikuŋŋaanya ne babikwasa ku lunaku olwo togenda kwegaana kye wakola bw'ova mu mubiri neneeraba nga ntambula n'ebikolwa byange n'akagugu sijja kugamba nti kazitowa oba tekazitowa naye akagugu ako kafaananamuko buli obukutiya obw'emmwanyi obwedde obujjukira obw'emmwanyi obwo obwedde obwo tongamba mbujjukira ngamba abulabako ngamba mbujjukira kitegeeza naliyo ne no anti kyeŋŋamba nti obujjukira anti ojjukira kye walaba tosobola kujjukira kyotaalaba no jalowooza nti ndi wadda nnyo ate nga nkuba kibakakasa nti siri wadda ekyewunyisa kye kino taata n'entambula mbibagamba abantu bano otegeere gy'ogenda okuyita bw'otegeera ekkubo ly'ogenda oyitamu kikuwa amagezi ag'okumanya nti enkuba etera okukuba tonnyayo kanyambale boots lwonoogenda nga boots tozirina owedde ekibuuzo kyange era kijja kusinkana nga tonnakinziramu bulungi nina kuba mulokole anti weŋŋenda olina kuba mulokole kyokka abamu bajja kuvuma naye njagala bamanyi olina kyebakkiriza bakkiriza ebintu bibiri kaguwaako kubanga ne bapulezidenti kobeere gundi principal we Uganda kobeere President Museveni we Uganda olina otuuka kaguwaako buli afa alina otuukawo tebakutwalirawo magombe olina okuyita kasengejjaako buli muntu yenna kaabe muto kaabe mukulu kaabe mukadde olina okutuukawo ekyewunyisa kyekino taata njagala abantu bano bategeerera bantegeere ensinoonya kitiibwa niye Katonda bwe yayogera nange naŋŋamba nti kati tandika okugamba abantu bange kozi nabiraba saagala agende mu pain era nze olunaku lumu nagaa kale singa nagendera awo kozi nali mpisewo kaguwa nga singa nagenda ne sidda enensi efaanana bweti tujja kufuna omukisa ogwogerako n'ebigenda okujja enjala oyogera ekyo akazikuŋŋunta ekaba nga kabeerawo lwofa kitegeeza teri judgment dda ate baba bagenda judgment no olwedde kiba kyaggwa akakuŋŋunta ako kakuyambako kwaloketinga kifo mwolina kubeera
abasoma amaje n'abakola ki bonna abamanya bagenda mu poliisi babatwala mu kifo kimu ne mukola training yemu we mukola training esooka yemu batuula abakulu ne bayawula nti kati ono asobola okukola mugundi kati ono agende mu kino bano bagende mu maje bano bagende mu okitegeera bagenda babalocatinga okusinzira mu training gye muyiseemu ne balaba capabilities n'empapula zo oqualifyinga do you qualify kati tekitegeeza nti kiba kikomyawo kaba katandika butandisi okitegedde taata kati ntambula kaguwa kano ngenda maaso ntuuka nkwata bw'otuuka ku kintu kiri kiringa ekitamu ojja kiraba oyiwamu n'engeri gy'ompa assurance ojja kiraba no ntegeeza omuntu oyo awakana no cause kankubulye cause nakiraba njagala kugamba omuntu oyo ali kiraba kyatte liri teeka nenjiwamu ebikolwa byange bwenti akagugu kenkutte nkafukumula mu guntu guno gulinga ogutamu bw'okayiwamu bwoti ekyewunyisa kye kino ebintu bino ebikolwa byo bitandika okutokota bwe bitokota ne bibimba ne bisigalayo ng'oyitawo kati ate we bibimba nga tewalokoka kunsi babuuza ebibuuzo bibiri wali omusajja ono atalabika olaba kigoye kye eyandibadde nga sikiini ye light ayakayakana abuuza ebibuuzo bibiri walokoka babuuza kulokoka nabikolwa bintu bibiri byogenda nabyo ebikolwa byo n'okulokoka bibiri ebikolwa byo bibanga bisinze ebibi bisinze kino otambudde bubi okoze ote toyitawo mba nsala akaguwa ne kaguwa kali kye nalabako kikino taata nakati waliwo abaliko waliwo abakatuuka waliwo eyakalandinga buli kaseera buli ddakiika kuliko ababaako tekuliko budde bwa kuwummula n'abuuzaabuuza 24/7 bulungi nnyo ali awo mulimu gwa buli lunaku gwa buli tikitiki essaawa zino abafa obamanyi omuwendo webali wali kaguwa ekyewunyisa kye kino taata mba nsalanga ebyange bigize bijjudde biti ne bigaana okuddayo omusajja ono omukono gwe aguwanika bw'ati n'akola bw'ati maaso kana akaguwa ne kakka n'oyitawo bwe kakkampitewo mba nninnya ekigere ŋŋende mu nsi endala ensi eri endala eriyo green this gundi green kye nalaba era kye nakakasa nti waliyo kye bayita olusuku Eden buli muntu yenna afa kati tagenda mu ggulu agenda mu lusuku Eden ng'akoze ebirungi abakoze ebibi magombe be bana abatusumbu olwotajjajjaawo amazzi ganyenda mu nnyindo bali wano ekyewunyisa kye kino taata mba nteekayo ekigere omusajja yava eri ngadduka nga naye ayaka nga naye tosobola mulaba n'esigundi n'agamba oyo bamugambye addeyo tannakola talina kye yakoze ne banziza nadda mubiri nga mpunye ekiwoowo ky'abafu nga ntuyanye nga nze nna n'omubiri gwange gubadde gutandise okunnyogoga obudde bwali nali ŋŋenda kololwe namanya ndi siriddamu kwesabira kufa siriddamu kuba namugamba mukama ntwala kolo nali ŋŋenze baali bantutte kusaddamu kusaba kufa mukwano gwange atulaba oli ku Export TV YouTube channel tuli ku Facebook TikTok Instagram Twitter enda kusaba katandika butandise kibuuzo kyo kiteeke mu comment section mugamba nnyo tetuddamu bibuuzo ne namba yaffe eri awo 0770944266 gikozese ng'obuuza kyotategedde agenda kujjanga entakera kuba ye yatumwa kutuusa bubaka fe platform twagitaddewo agenda kuba abyogera waliwo kye yaŋŋambyeko nti yalaba ogwo muzimu nalaba omusambwa gubayita Jezebeli nedaba n'omusambwa gubayita Poseidon nyakwogera n'emisambwa gye bikomaawo kakati gwayagala okumanya gufaanana gutya yabirabawa byakola ki genda kusaba ogenda tulinda mu paati eddako kyoba okola subscribinga teekako notification bell video enaakolwa yonna egenda poppinga ku screen yo waggulu bweti ogirabe mikwano gyange bakadama mumanyi okujja mu inbox nti soda tuwe link no gwe subscribinga teekako notification bell ogenda kuba olaba eri ababusangeyo ku TikTok odduka ku YouTube yaffe eri expo abaddewo di masala basangibwa nankulabyawo ku bitaala bafumba pilawo mulungi omuwoomu
balina emmere yaabwe okuva ku kyenkya paka kawungeezi bakola 24/7 balina akachaya akawoomu balina ka ice cream balina akafa kalungi balina ne wifi olusaniya byonna osobola okugendawo n'obiraba bulungi nnyo n'olya n'owoomerwa ku ssente entonotono ddukayo mbiro Dewodi Masalawo nankulabyawo ku kizimbe ekiri awo erinnya ngenda lijjukira ndibagambe mukama wange ngenda kusaba for today osiibule tugenda kusinkana olundi nga mukama aganyiza otwongereyo paka obubaka buli ggwayo so ekkanisa yaffe esangibwa Nakisajja naye tetuyita bantu nti mujje anti mania ga kati okuba kalango nedda sikuba kalango nti mujje naye awo wooli n'otereeza enkolaganayo ne mukama kimala wetereeza neweenenya n'omanya nti obulamu tebukoma wano abantu bangi bafuba ngenda kukola nino sente teri yazitutuma tezikutuusa ku leve eyonoona maaso ga Katonda so beegayiridde tutereze enkolagana yaffe ne Katonda gyali Katonda ebyaddala amagombe gyegali abantu bakaaba muganda wange mukama n'akubikkulirako n'olaba omusajja yali ow'amaanyi ku nsi ng'eri wa bigere ekyewunyisa abantu bagaana ne Kristo bamugaana mbasiibula era nga mbaagaliza okulokoka n'okukyuka mbeegayiridde tukyuke ekyansaba taata asobola okubompa omukisa okusubscribinga ku gundi yaffe naffeeko tulina YouTube channel y'ekkanisa bagita Rise Church International Ministries Uganda era ojja kundabayo nga tuli mu church kyakyo ojja giraba tusaba musubscribinge twagala kutandika genda live nga tetukozesa bya software twagala kuhitinga 10,000 lw'abantu so tusaba musubscribinge mwenna tusaba musubscribinge kale dukayo mbiro okikole ngoyagala okunyumirwa ebisingawo ne ku expo eno yebya source gibeereko mbadde ne Abe yakutte kamera enamba yaffe nagamba eri 77094266 mukama Katonda omulungi akutukuumire bye bye. Expo TV to the world.